olinaga nti njagala kuwasa omuvubuka oyo mbangana kimba nfaaki okiriza bakuwase ensi ezitegerekeka ezo omuwala ng'ali eyo nga yagala muvubuka wakuwasa tugenda nsuubiza okukwagala omusuubiza okola ki tonaba mulabako naye omusuubiza okukwagala okufumbira ekwoleza oba olina abaana okubalabirira osobola okujja okukyala n'akyala ewammwe waffe kadama agira nindako twagala bali mu America, UK, Canada, eyo Sweden, Netherlands nga muli mu nsi ezo ezibeera mu kawinta ako kwambala ebijaketi sigamba be Saudi abali abalala batsa katika bavumizi twagala ensi egwamu omuvuga ali mu nsi erimu enfuufu tonsumbuwa kati ndi mukunoonya abanoonya oli kubanoonya ndi musajja mufumbo njagala kubeera mufumbo n'emyaka gigenderedde olina emyaka emeka ddona olina emyaka emeka ndi mu myaka egifumbirwa egikola ki oli myaka egikola ki sinatuuka mugiwasa ndi mugifumbirwa gye bakuwasa ajja alabe ku bazadde bange tusumulule wano muna ebimu nensumulula tomala gasumulula amateeka n'obutwakkulizo kati nkifuule wano ekisikeeyo bannaye wano nga ndi bulala ti wano kino kye bayita batya mu kusiiga ebifaananyi ekisooka portrait wetuba categorizinze ate ekisedde kino kikutwalira bbanga kyo kisiiga nga bwe kiri wano muganda kisinziira ku mbeera wiiki nnaku 2 express saawa 5 akasana kakwakire akasana kakokyeza kakwakire akasana kakwakire olijo tabitiina babula bebe istore ebirijo tabitiina ninyereigi istore ne reigi agenda kujjuza lugogo abantu bagenda okunyiiga mugenda okunyiiga mugenda okukaaba nga reigi ajjuza lugogo nyombo eno n'abasaasira ab'okuluga mu Kampala ab'okuluga mu Central ab'okuluga Kabale. By the way, they told me nti nimujja kuleeta ente z'amahembe za Kyasiina na za Buhogo zize omuli Lugogo. But I want to let you know, people of Kampala, that Reggie's music crossed Ruwera a long time ago. Era ndowooza mwabadde wano nga mutijja n'ebireera birandiijo papula bebe history yono birijo tabitiina obigumire history omukono ngugu otagwa naku lwakutaano bamala okukubala ewaka sensasi ng'olinya bodaboda ekutwala e Lugogo mujje tuwagire Reigi Reigi mujje tumuwagire tunyumirwe endongo Nobert Events yadde tavaako yadde ekikumi yepromote omukopi gwe nasoose okulaba tavaako yadde olwataano oyo Nobert Events gazi ekifaananyi njogere nga n'omukulu gwendeese bamulabako ssebo ono gwe mbaleetedde ye kazini wasenga wakojja wajjajja wa Reigi naye nomanya Lunyankole tokumanya Lunyankole nomanya ki Luganda naye nga mujje mwagerera Reigi ku Lwokutaano ennaku z'omwezi 10 tugera bale cricket oval endowooza kyekivulu kyokka ekisembayo tugaleyo cricket oval tuteekemu ebintu ebirala
Nobat Events muganda wange tovaako yadde 10 naye nkakasa ku luno tuli ffenna awo nga tuvuddewo nkwaniriza ku show lunaku olwaleero wali mbadde mpisawo kalamu ka muganda wange Roigi by the way agenda beera mu Dubai ng'ennaku z'omwezi mmeka bannaye so kensome wano manyi neerabira nnyo ennaku z'omwezi Roigi agenda beera mu Dubai ng'ennaku z'omwezi 8 June omwezi ogujja ogw'omukaaga tujabeera mu Dubai ku Club Venom promoter bamuyita muva Bulaaya management akutuusaako Roigi the Western King mu ndongo ng'ennaku z'omwezi 8 mu mwezi ogw'omukaaga okuyingira ddira mu 10 ordinary VIP ddira mu 2 table ddira mu 1,500 okufuna okukola reservations kuba ku namba y'essimu noti 5 6 707 38 table nene ejirako echupa ya wine Vibes Wigi gira mu battaddemu ensimbi bonna Nyondo Media bantu bonna bataddemu ensimbi ebya music tubimaliriza kati ku show mbaniriza tugenda kubeera ono mukulu gwe mulaba nali mulese kolumu nga yekifaananyi kyansingidde n'angamba muganda wange nakusuubiza buli mwaka nina okusiigira ekifaananyi omwaka 2024 tubadde tugutambuzaako emyezi nga giijo n'angamba nina surprise yo ku luno nate era nkuwa ekifaananyi buli mwaka nga bwe nakusuubiza musajja musizi wa bifaananyi njagala beyanjulira ababuuzeeko bulungi abakamala mu mulundi ogusooka ono gwolaba bamufeze ssente okugenda e Dubai mpozi batwala abantu babeera promoter baki badde agent bakufeze awo tujja tutuukawo naye kati sooka obuze ku batulaba batulaba gye muli yonna yonna mwebale kubeerayo mwebale kulaba mannya abampita Donna nga Donna Arts yerikola ssente business y'ebifaananyi ndi musanyufu nnyo okubeera wano omwaka ogwokuna kati guno mpozi gwa mwaka gwakuna nga tuli ffenna bifaananyi wamma biri bina banna ono omukulu asiga bifaananyi takuba si bwa bifaananyi byagunde bya kamera ajja n'akutunulira awo nga Jacobo atambulira ku zero balance tabaamu na ssente oyo gwolaba n'amutunulira n'amukuba ekifaananyi ng'oli awo osobola olinayo surprise z'abaagalwa abo bukolokolo bwe butyo noga anjagala omuntu ono ekifaananyi bakisiige bakimuwe ekifaananyi kyolese kirwa tusooke tukisabukulule sokoleete tukisabuleeta nkyesabukulule nedda ojja sinikira muli n'ebinnyo byo gwe naawe weesibasi kitandikire tusumulule wano muna ebimu n'ensumulula tomala gasumulula amateeka n'obukwakulizo kati nkikuuleyo wano kisikeeyo bannaye wano nga ndi bulala akasaati kange nno kano kewakubamu ekifaananyi baakabba ngakomezaawo emizigo gyaffe gye tubeera waliwo bayanula engoye zange kati wano kino kye bayita batya mu kusiiga ebifaananyi ekisooka eno ye portrait wetuba categorizinze ate it's a drawing kozesa pencil ne chako yes wamala nokiteeka ku board chako gega n'amanda osobola okukozesa amanda aga bulijjo obanga omulimu ogumazeemu ebbanga oba osobola okukozesa waliwo refined chako aba bamukoze mu industry wabunga abeera wabunga no ali solid asobola okuba nga pencil abeeramu ng'amazisi nga choko yaba solid kati kambuuze kino kikutwalira bbanga kyo kisiiga nga bwe kiri wano muganda nkisinziira ku mbeera wiiki nnaku 2 express saawa 5 kisinziira ku agency waliwo abeera wanagamba nkyaba naye birthday ya sister wange nfunira ebifaananyi oyo akusiigira ate okikolera mu bwangu ekyo nkikolera ddala
nkikolera ddala nze kasitompa kuva ku ssaawa 5 then ebisigadde oninda bulinzi okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya n'okudda waggulu ng'olinda bulinzi delivery okiri kati waliwo mugamba nti ekifaananyi njagala kya documenti njagala simansindikira nga kiri bitegeeza kibyo mba nkisaba ggwe original nti wokisindika ku simu yange tekiruzinga focus mba nzoominga ofuna details mba nsobola oziraba naye wokisindika nga tekiri mu document kiruzinga resolution kyekyo. Okay, kati kino wakikoledde ebbanga kikino ekyo okusinziira nti kirina ne story yakyo kiruddewoko weeks nga 2-3 awo. Story yakyo eriwa ssebo anti obudde bwe ndakikoleramu bwe budde instant yakolaki gamba nalinga ali okolaki okweddaabulula kati weeks 3 ng'oli kunzoosiiga ndiko okinza kaseera kengambye nti kisinziira waliwo instances akaseera oba mpadde sente ng'okyagala mu bwangu kola mu bwangu bwembanga nze ndi musajja wa kabi ndowooza sikutwalira buzibu kunsiiga kati gwe nkumanyi singa ebadde ziri ennyindo ng'ezaba Jacobo ze baabyabyataza ziringa omuddo ziringa entebe y'eggaali siba kumalako omwezi kati bwoba osobola okusiiga ekyakkala ninayo ekyakkala kye wansiiga tuba ekyakkala kyeki ekyali ku lugoye ekyo ekirimu lukalakala kati osiiga n'ebyakkala byonna mbikola kala zonna waliwo colors nga nyingi ne waliwo nekibayita monochrome osobola okyagala mu kala naye nga kiringa ekiri mu pencil black and white oba mu green yekayeka kati eno gye bayita monocotyledon wagiyise monochrome kati that is a drawing naye wali ebeera painting naye nga it's a monochromatic. Yes. Naye kimanyi kati mwabasiiga ebifaananyi musobola n'okukola omuntu nassa wakati ekino ekifaananyi bwe kiti abatulaba ngenda kukola nga kiri wano bwe kiti ng'ekya after 5 after 5 anti bakiteekaawo wano wakati kituuze wano wakati Douglas wanga ndowooza olaba eno bagiyita after 6 kati awo 3 omukulu bamuyita Donna yerigwe Donna Arts linnya yinye nali nkozesa zizibuwalira abantu ano list tusalawo tulikyuseemuko kati ano list naye nga ne wali likola yali zibu naawe naligambako jjajja wange ekigambo kyeyayogera nangamba singa wakiwulirako wandiryejjeko kakati neyanza ssebo okunsidigira ekifaananyi kino ngenda kiwanga mu nnyumba mbadde nakayingira ennyumba yange kati nga neetagamu ekifaananyi ekipya ndi wa mukisa mu nnyumba yo ninamu property ennyumba yange empya tubeerawo bwebajja era ngenda kukola akabaga okubayita mwenna bakyali bange enjiyingire mu butongole kula amaka mateeketeeke manyi bino bye tubyogedde wano bajja ku oluusi tetujja kufuna abatana tujjako interview mugenda kujja mbayite bakyali bange mujje tuyingira amaka amateeketeeke bulungi nnyo ndi kumpi n'ekkubo temweraliikirira Entebbe Road nze nagamba engeri gyenfulumafurumamu nnyo eggwanga amaka gange kangateeke ku Entebbe Road ate gwe ennyonyi egenda kukuleka mbuwoli najjeera osalire okuyita mu kibuga makati nga yagenze dda naye nga kyakabi muganda wange kati ojja sigayo ekyamukyala wange yasigayo ekyamukyala wange kuba kati wanaalaba kino ajja wulira akasajja ku mutima manyi abakyala ebibanyiiza si bingi kati agamba bakoledde ggwe gyoba nti ate ye superstar ffe tuli ba superstar kati bwana mmaliriza okukola mukyala wange ng'ate okolerayo jjajja wange bw'omala okukolera jjajja wange ng'ate okolera ssenga wange ali e Saudi bw'omala omukolera ali e Saudi ate waliwo omukyala mukwano gwange Shadia ali mu Amerika Shadia ajati Shadia oyo gwolaba nno alina okumpa ku ssente naye lwaba agenda ozimpa network evaako afaaki simanyi naye nze nkakasa Shadia
buli dakiika ngenda ku timinga network byonna bikole bwomala okukola ekyoyo ekya Shadia ali USA mpozi Shadia ali musaza ki Boston kyakali Boston bwomala okukola ekyoyo ogenda kukola ekya Godson naye ali mu America basajja banuupu abo ezo zonna ssente andi mukutegera luseke tolooza nti ndi mukuyisaawo ki ezo zonna ki ssente ani omulala ebungereza tulinayo mugaga wange Richmond ategese Afrigo Band enaku z'omwezi 28 September guno omwaka ye musajja yeka ina contract ya Afrigo Band mu Bungereza era omwaka guno ategese Afrigo Band ne Karona Ntongo. Richmond Promotions, big up to you my brother. Ekyokola ky'amaanyi naye omusiigire ki kifaananyi kijja kifaananyi omusiigire baani abalala bembuzizza bestate besogeddeeko wale kivuuka kikyali kyange kibalista timo yali Dubai eyo naye wakuba ye mwavu balista timo tujja banja waliwo ne Tata Kithengene ali mu Amerika Tata Kithengene Tata Kithengene ali mu Amerika naye njagala naye omusiigire ekifaananyi kino bwe kiti kuba oyo musajja wange nnyo musajja wange nnyo mukyala Bigi ogamba otya abeera nnyo okunnyonya ennaku zino lina muyita tukole interview mugenda fulumamuko nkomawo teyalabika naye kati ku luno ngenda musibamu omuguwa Tata Kithengene njaba kusigira ekifaananyi kino ndooza bagagga bange beebo abavaamu kasente abasigadde baba bulijjo mbadde oganti oli mugagga wange oli mwavu wange Skype in tours and travel omugagga Don Chris yampadde motoka ne sinagifuna omugagga Don Chris nana apiseemu eggaali wamulabye ndamulabye omugagga Don Chris wa Skype in tours and travel njagala omusiigire ekifaananyi ate yesimu nene kuno so muterako ebifaananyi nga musanvu abagagga bagatu bigenda batya nedda abagagga nze nnina okuyisaamu eggaali yesimu nene mwenkana mutereko ebifaananyi musanvu nga Range Rover ziri wali zi BMW anti oli omusajja n'emmotoka 27 ez'omugermany kati ate omujapani n'emmotoka nga 10 yakuwaddeko emu yampadde Sienta ampeeko emipiira temusabira kunze kati byebyo bawo nambadde nkutegeera luseke abasajja baffe abalina okuyisaamu eggaali Don Chris Skype in tours and travel wali ku Aruna Mall Ntinda musajja ono mulabirenga ddala kakati nange ndi Don lwakuba munnaye eryange osalako Dona wali naye sinnafuuka Don officially Don Chris agenda kunkolako kufeze ng'ogenda Dubai in fact Don ajana kuyambako ogende Dubai obadde ogenda Dubai badde njagala gendako Dubai eyo okola ki kola njiye tutandikiraawo kati kakati wankubira essimu ng'oli maziga ag'ekitalo badde tetwogedde soka osome namba y'essimu kusanga enamba eri 0 plus 256 776 86 3309 plus 256 776 86 3309 namba ya MTN abe Airtel sinnafuna tujja tuzisoma nyingi nga basumba tuzisoma nnyo nga basumba eri ku WhatsApp tujja gyosomye eri ku mobile money kweri okay network ebaako bakadama ate abaagala ono gwola ono ne bakadama baawukana bali bati but waliwo kyofuna ennaku ezo obaze ezimu ku nsonga ezibadde zintwala tumanya kadama yafuteekamu ssente just genda kwetega tukole business naye tujalabire kaakati office ziriwa zibadde mukono naye mbadde njagala kuvaayo olw'ensonga ezimu ezitugenda oluzengenda okunnyonnyola kale wankubira essimu ng'olaajana wagwa otera okunnanga nga njogerako n'abantu abagenda ebweru ate sinakimbeera nnyo ebweru kyekiti abantu bagala kiwulira naye n'oŋŋamba waliwo eyakufeza akasenteko wayagala genda yiriramu ebweru soko tubuulire Dona embeera yali etya buzibu bwava ku ki ekisooka divorce
ebbanga eyo nemabega obadde ng'olaba progress zize empangudde za awaadi nga buli kyentuukako ekirungi nkulaga nti wano wentuuse gye buvuddeko awo BBS telefayina nafuna omukisa nejja nensalako emukono gyokolera awo ekigonga ne bampaayo sho ne tugikola nebeera successful baji eyalinga ebbanga eriwerako emirundi egiwerako era buli bwe bagiteeka ku TV wali nfuna emirimu kati akaseera katuuka nga akasente katandise okujja nga kawerako ng'omuyiiya ne ngamba omanyi kati wano nfunyeewo ate nsobola olekawo nga nkyafuna nsooke nkole ki mbuukemu ŋŋende ekyo ekirowoozo waliwo mukwano gwa brother wange yakimpa kati wano otereezezaawo genda ebweru okole ki otetenkanye nga nfunira mukwano gwe yangamba mbu basoba bonna biki kati nze nesigaggaayo olw'okuba mukwano gwa brother wange gali nangamba agenda bingoberako awo nansaba obukadde 3.5 ngoba kuki naki kati sibimanyi nnyo naye nze just nali njagala ajja ŋŋambe nti oba weetagisa osayininga jangu wano weetaaga obufaananyi jangu kati leero jangu visa tiketi nze nga njagala just kukigwo ngambe bugambi kati jangu ku nnyonyi tugende kuba zo sente yaŋŋamba gwefuna ssente obulamu bukyuke nange nenkikola kati obwesigwa bwe nalina bwali bungi nga nkimanyi bro wange tasobola kukola ki kunfunira muntu asobola kunziza mabega wayitawo wiiki emu okwata akasente olwo kamuwa kawaayo konna kati atandika obingoberako wiiki esooka nsaba obufaananyi papula abinsayiningisiza naye olwokuba nti omuntu buli kimu ekimuwa kimukwasa Dubai basayininga bipapula nze simanyi nga wonna ddaawo nga kati nze sigenaako Dubai eyo nsonga oli asobola okusayiningisa n'ebitagenda Dubai simanyi oba yakitegeera atya ndabika nga atagendangako bweru era omuntu bwakulaba tofaananamu nnyonyi olabika ziwakkula ennume zeggayaza ekyo kituufu naye natuukako erira ewa erira wagendera muki bubasi tetwasayininga akati munaye nga mpisa mu process eyo wiiki eyokubiri nga tandika mukubira essimu aŋŋamba gwerindako visa biki kati nga ŋŋamba naye kiki olwo ntandika okwebuusa nyinze ku intaneti noonyeza ndaba ebintu byankozesa bingi tebyetaagisa ng'olosayiniza buli kimu osayinize buli kimu bisayinize nga yakugamba ki kati nno buli obusatu ekitundu sooka obuveeko waliwo zino mperezaayo 1,000 mperezaayo 5 ebyowe bityo wiiki eyokubiri awo eyokusatu tugenze mu yokusatu tandika obuuza ku mikwano gyange bali Dubai baŋŋamba mwana kituufu omusajja yakola ki yakuyisizaamu atya anti kati saddamu teyampanga progress omukubi yanakugamba nindamu ndi mu meeting nindamu biki kati mukwebuusa ennyo ngezaako okwagala musisinkane face to face one on one kati kikyasoboka kwe kutegeera nti yampisizaamu eggaali mukumpisaamu eggaali awo kati awo susose netudda ku byokugenda Dubai wano omusajja amaze zitwala landiroodi ajja manja akasente mu kaseera ako ng'omaze okuwayiza egende Dubai ngamba ze wenatuukira wali nja kukola ki nja kuyitetenkanya musasula eno ajja asooka ngamba omanyi bulijjo mpangisa rooms 3 nateekamu galali naye nga yansalirako osula namu nali sisulamu rooms 3 omwana omutozi agazaaki vision nalina vision nalina vision kakati landiroodi wopangisa wokolera landiroodi ajja ngamba mirundi mingi nkulabye ku TV guy asooka nnyongeza rent eyali ku 15 ngamba kati mpaana kuba endagaano yali nti kansooke nkoleremu pulayisi wenaafuna ojja kunnyongeza mpola mpola yandaba emirundi ng'ena wava ku mitwalo 15 nakongeza paka kwana ana ate era ennyumba zaali zaana kati ate bulijjo osasula meka no wali nali nsasula 15
bwe yandaba ku TV emirundi egiwerako n'amanya nti kati akasente ye teyamanya tamanyi procedures ddi lwotuuka okubeera ku TV abalowooza otaddeyo akasente nga kangi kati nga ŋŋamba ennyumba kati tujongeza kuva ku 15 mpaka kwana nga nnemererwa nina stress zange musajja yampisizaawo landlord naye ajja nkuba 40 nga nsooka ebintu mbizze waka byempangisa ntuukayo jukira omanye ekintu ky'okubeera ne stress oba tolowooza tuuka ng'oli depressed ebintu oba tolowooza kati ng'eri nayo gyensula nina ovaayo kati enzire waka ewa mukadde kati olwo ninga zzeeyo kuzzi wali opangisa wa mirundi 2 woosula newenkolera akasente kaali kaweze waita okudiibuuda nedda si kudiibuuda naye akasente kaali kaweze kati egyo wendaga ndabawo ebizenge ebisatu wali okoleramu ki nalinamu galale nga displayingiramu bifaananyi nali nka ndisokola t-shirts kati nga nsuubira okukolamu ebintu ebirala njagala teekamu oba ka t-sport webityo naye ng'era ebyo njagala bikola nga maze oba okugenda ebweru kati kyali bwe kityo kuba nali sigenda kuba bifaananyi ng'ogenze ebweru Dubai okwate ku diramu anti bagiyita diramu sente yeeri kati nga bwente bwenkibaze tekwali kudibuuda yali vision kakati mulayi wentuuka ne mmanya nti akasente bampisizaawo embeera egaana mbadde waka kuba BBS yajja mu November bino byenkunyumiza bibaddewo mu around Feb ebbanga eryo nalyonna mbadde nga mbeerawo bubeezi nkeera kutuula waka ofunayo kaddiru nti oyagalayo kifaananyi n'okikuba naye nga newakugamba nsaliraako kati nkuwa 10 okikuba olw'okuba embeera kisi nungi kati okutuuka okukubira essimu nga ngamba naye walaayi ono bro tajja kukola ki kundeka mu mbeera eno okusinziira nti abadde ndaba nga nnyambuka alaba progress okukubira akasimu ako kino ekifaananyi nakikuba mu kaseera ako nga embeera entwalaganya naye nga saagala kukkiriza naye nga ate nina okukkiriza awo wonna yakugamba okutwala e Dubai essimu yaziggyako essimu zaavaako zo zaavaako neŋŋamba bro wange asooka amunoonyeeko kuba baali ba mikwano naye teyaddamu mulaba yali amwesize nnyo kati nga nange obwesigwa mbutadde mu bro wange obwesigwa bwalina kwoli kati awo nembeera awo ngaembeera si nnungi embeera nga embigattagatta tebijja kati muganda we yamunoonyako n'abula yakugamba ki tiyakuwa magezi malala kati era nga era omuntu kati nalina osooka neetereze mu mbeera akaseera ako neoba nga olina ekiddako eyo shooko gy'obaamu tekuganya kulowooza by'amagezi kati mu kubeerawo nga ndowooza twasigala nga twogera naye nga ŋŋumya of course tasobola kunziriza ssente zange naye sigamba nti alina famire ye era nga alina kuŋŋamba ddamu weetereze kuba wali obaddeko mu mbeera nga toyina naye Katonda nakuyamba n'ogattagatta w'obadde otuuse osobola okukiddamu kati mu kutuula ennyo mu kulowoolereza eŋŋamba naye ati ono fayini mufunamu naye kiyinza okuntwalira ebbanga myezi ng'ebiri nga sikuba artpiece oba omwezi oba oluusi omwezi nekuba artpiece ate nga nnyingi nemala ebbanga sikuba eŋŋamba kati kempise mweno embeera kati kankole ekintu ekisobola okumbeezaawo mu mbeera ekimpisa eyiseemu mu mbeera nga olunaku nsobola ofunayo oba ekyebiri oba ekyesatu nga omuntu omulala yenna nga wenziramu okusituka buto kuba ndowooza speed yali y'amaanyi yalimu buli kimu gundi galali gaali yalimu okusinziira ku standard gye nali ngitaddeko mwalimu artpieces ez'enjawulo nga ntandise n'okukyaza abazungu kuba nali ku kkubo ng'abazungu abagenda ejjinja bakola ki babranchingirawo ne bakyajinga ne bakola shotco ne bajja ne beekubya ebifaananyi kati nga nsuubira okukolayo akantu kalinga ka t-sport webityo ka stop over nojja ne munywa kacaayi bikibu ebityo bwente we nali nkibaze vision yali nnene nnyo kwe kupangisa ebisenge bisatu ebisatu
nali nkatereezezza bulungi nnyo naye ate ne landiroodi najja nankyankalanya. Landiroodi wamuyitako nnyo naawe? Landiroodi nkutumiddeko. Landiroodi mutumidde. Kati essaawa zino oli ku ki? Essaawa zino nga bwe mbadde nkuyitiddemu mbadde siyina kiddako naye nga yo of course mbadde njagala kuddamu kutandika buto kubeera kulinga kutandika buto naye nga njagala kukyusaamu katini kuba kuwulira nali nkibaze nga kiri ku level nnene naye kati engeri gye kiri nti ningazzeeyo njagala tukitandika mpola mpola speed mass eyo tujja jjongeza naye nga tutandise mpola mpola. Plan gye nali mu kulowooza ennyaawo plan gye najja nayo nga njagala ekisooka nva emukono kuba emitwalo ano gisasula emukono giba mingi ng'ate tewali accessible. Nga njagala nsembere mu town e Kampala oba ewandegeya nfunewo room nga nneneko ngipangise nkoleremu ntandika okukola makeup nsibiremu enviiri dreads nkolere ne tattoo. Ebyo byonna obisobola? Byonna mbisobola just lwakuba nti nayagala nsooke ntereeze ati woba omutereezezza n'omusumlininga osobola ofuna kiralu. Yes, osobola okufuna sente nga nnyingiko naye kati nzikakkanye. Kati essaawa zino ebintu obikolera waka? Mbadde era mbikolera waka ewa mukadde mpozi naye ate gyewali osula. Anti kati nali nga ndi depressed sikyasobola kuddawo ndowooze lwaso agamba nti kanjiye wano nawali obwongo nga bwastopingira ku kintu kimu kugenda Dubai banziba biki ebyo kati nga nina kudda waka ekisooka mukadde ambuuliriremuko nzire mu layini baganda bange bambuuliriremuko n'emikwano gyange. Kati omuntu waga nti njagala kutwala e Dubai bwajja n'akusaana nti njagala tugende e Dubai naye kati divorce bw'otambuddeko tuba tetugenda kujjawuwo. Kola ki? Simanyi nze mpulira omuntu angamba ogenda e Dubai walayi simanyi manjagala ojje tugende wa divorce aŋŋambye nti kati wano waliwo akaseera wotuuka n'okkiriza nti amagezi fayini nina naye kati onansuseeko. Kati naye ebintu by'ensi bizibu. Owa mukadde gy'obeera kati essaawa zino? Gyembeera gyenvudde. Bw'okomawo ngo kati nga bwadde ova eno bagamba batya nti kulikayo. Nedda kati engeri ekiri nti embeera bagitegeera era baba balina okwo ne babula sikiwulirangako nti ewaayo gy'osiibye kulikayo. Gyebaleko tolina girlfriend mu bulamu wakati obwavu buno ne girlfriend tebigatta. Obwavu ne girlfriend biri biti. Girlfriend nina naye simanyi oba akimanyi nti simanyi status gye tuliko oba tukyeyagala oba tetukyeyagala kuba takyalaba kasente kuva gyendi. Wasemba ddi omulaba? Ndowooza era mu Febu. Toddanga mumulaba? Tetwogera. Naye takuwuliza? Tetwogera. Kati abamukyali ba mukwano. Naye mutumidde tomanya nja musiba dread tomanya one day. Kigiriza mulinga ebyaggwawo. Simanyi. Girlfriend yakukyawa akasente tewali. Ate omuntu atalina sente lwaki oba omukeberakeberaku? Aba njagaza ati. Kati mweta. Era nze nkyamwagala. Yogera mazima. Kyamwagala naye. Yogera amazima. Yogera amazima yakwagala. Simanyi naye ayikira takyanjagala. Yakuta. Kale nja funa omulala. Osobola ofuna omulala? Nja funa. Ate oza obadde oyagala nfune ki? Nina abakyali bange abawala bali eyo mu nsi z'ebweru. Waliyo bakyali b'otayagala? Nedda ng'oggyeko abali e Saudi n'oggyako n'abali e Jordan n'oggyako n'abali e Dubai abo bagira bakulika. Abali mu nsi eziriko +4 bikoze bitya at least ng'oli eyo n'obuvubuka bw'e Kampala muli bayaaye omuntu akutemera paasi
nefuuka paasi nze waliwo yansaba Jacob oyo ali ku kamera nenga omanyi kyotwala nenga omanyi kyotwala tamanyi kyayetwalira anti Jacob tuba tufuluma ku papaazi wano waliwo lwenjolove mukima erimu ekikyalo ekyeru ekinene bwe kitina amabina nze sebo mukama awe nze embeera eno ndi ku luboda omukulu sebo yabeera ku kamera oyo ayina ekiwala kina nyashi kivuga lwenjolova mwaka mupya kati nze ngenda kukola ntya naye nze sirina buzibu ani ndi mufumbi oli mufumbi okkiriza omukazi okuwasa omuwala okuwasa tukola ekyo plus 4 okkiriza ogenda mufumbo nga kuli aliko plus 4 nezigenderako ensi abali mu Europe kale olinaga nti njagala kuwasa omuvubuka oyo mbangana kimba nfaaki okkiriza bakuwase ensi ezitegerekeka ezo omuwala ng'ali eyo nga yagala muvubuka wakuwasa tugenda nsuubiza okukwagala omusuubiza okola ki tonamulabako naye omusuubiza okukwagala okufumbira ekwoleza oba olina abaana okubalabirira osobola okujja okukyala n'akyala ewammwe waffe kadama agira nindako twagala bali mu America, UK, Canada, eyo Sweden, Netherlands nga muli mu nsi ezo zibeeramu ka winter ako kwambala ebijaketi omanyi mu Buwarabu balina winter yaabwe kati eringa wano bwolaba wano ye winter yaabwe nga bwe tuli wano essaawa zino kati ye winter yaabwe ayo saagala gendayo ate kati engeri gye bampisizaamu eggaali ndabika ninayo bias kati safulayo muntu pozi nga ngenda kuyiriba naye nga gw'olirwedde okufumbira omukazi ng'ali mu nsi ziri ze twogedde tekibrandinga nedda tulina okugusa ensonga ayinza tusaaga ate omuntu agenda kujjaawo ng'angamba divorce oyo mulenzi ali serious naye abaana nze najja imo mu simu yange abaana basinkozesa imo bali Saudi abo bona bagoba bajje nedda ssebo sigamba be Saudi abali abalala batisa kati kabavumizi twagala ensi ebwamu omunda si mu bubi mwagala ki serimu nfuufu ensi ey'omuzira erimu enfuufu mulindeeko kati nga bukeera ku makya bakuwasizza okeera kufumbira baana si bye birigulu bye yatugamba ono wa America waliwo omuyimbi ali mu America eyo yajjako wano n'atugamba nti eri tiri ntondo teri kunyiiga nze bambuulirira oli mutegeke nina bakojja bana waje nabakojja bana bakubuulirira kugambye kati nava gye nali mpangisa nensooka nenzirako ewaka kati bakojja bali awo buli lunaku kubangamba mwana waffe kola booti ne booti amaka bakola webati ne webati kati nkoma akafaananyi awo nga bebi akomyawo mukulisaayo onoobisobola gwe abaana abanga baagala ebitiibwa ati mukumukulisaayo nange bye mba njagala anti wano bagamba nti olina okuba nga olina wakola wano kozi nga bagamba naye bwoba ogenda n'ekisaaganda kyagundi bakojja bange bajja kunsibirira entanda bajja okuwooba mu Amerika awo abaana gye bali abaagala okuwasa abalenzi naye tebajja kumpasa nze kyebajja kumpasa nabadduka mudda ssebo abaana abo naye nze sirimu andi tebampasa nze siri muteeketeeke siri mubuulirire kati gwe engeri gy'olina bakojja bana ojja sobola ne ku TikTok kuliko bakojja ndabagundi zaabwe
bampisayisaamu ekyokoze nejajo kiva kwekyo gwe kyoma kiri kimu abaana bagenda okwettanira soka osome enamba yo kale abagala artwork sebo nedda enamba eyiyo anti kati okuyita mu kasengejja nva ku byokuyita tulina obasengejja va ku ebyo soma busomi namba very serious soma namba soma namba ya simu +256 776 86 3309 ali mu nsali mu enfuufu tonsumbuwa jangu ng'oyagala ati ensi gyebeekolera enkuba nebabonyabonya jangu tukwatagane mu ati waka wange mulungi mu mulaba atali mu nsi erimu enfuufu akola atya ye ajje nga ali serious tusobola okufunamu extras eziriwa ng'ali serious kale nemboozi nebadde ya nnaku naye negweredde abaana bagenda temamu kano bye baagala okuwulira by the way omukulu uno bamukuba ku kisenge bizinesi yaggwawo katwetaagayo investor twetaagayo investor ng'amalayo bw'obanga oli eyo mu America, Sweden, Canada, kina UK, Poland, simanyi nsi ki awo tukwaniriza jangu omuvuka waali ajja kuyamba kusiigira ebifaananyi n'okukolera emirimu emirala egyewaka osobola okukola emirimu gyewaka okufumba nsobola okufumba omanyi okuwaata amatooke banteekateeka omanyi n'osusiba oluwombo oluvaayo ku mulimu ng'akomyewo nsooka musiiga kifaananyi n'omala ebisigadde ebisange mu katabo tujja byogeramu ndaba kati awo ng'oli ku kyuma kyoza engoye bw'ogyayo bugoye buli obw'omwoyo bw'obwanika wali bwe kiri nkubira si muganda wange kyakiro dona muganda wange tuye eno tufumbira abaana edda ekyo ekintu lwakuba nti kati bakisiba nnyo ku bali naye n'abali muno babikola wane Kampala Kampala oli n'awasa mukazi we mu bulungi naye ng'afunamu akadde n'ayozaayo ku ngoye nze wakanjozayo masowaani nze sookugira ninga akanjozayo ku masowaani naye era oba ogoozezza apisamu buyisa kati kaŋŋambe kale ogwokoza amasowaani oba ku practice naawe ojja kgenda ojja kgenda kati ndi mukwegezesaamu era kikwase maanyi eno interview oligiraba ng'oli mu America nga bw'ogipuleye nga bw'ogizza mabega anti abaana abagenda kugobera ku mpapula mu ddakiika 2 ogenda beera e Boston oba Massachusetts oba Texas Dallas era essaawa yonna anytime now bakumenya enkizi anti ogenda okuddako e Kampala nga otubuuzaako oli bwoti ngombuuza kyekirwadde nga bwombongako tosobola kwegolola bwoti anti giri mirimu gya kiwato tolina kyotidde asitidde tontiisa ale bajja okukuluusa gwe abaana b'e Kampala bo oli bwe yategeera nti akasente tewali n'azzaako kati ali eyo alaba bino agamba omusajja wange kati ndi mukunoonya abanoonya oli kubanoonya ndi musajja njagala kubeera mufumbo n'emyaka gigenderedde olina emyaka emeka dona olina emyaka emeka ndi mu myaka egifumbirwa egikola ki oli myaka egikola ki sinatuuka mugiwasa ndi mugifumbirwa gye bakuwasa ajja alabe ku bazadde bange muzeeyi tasaba bingi
ku mutwalo akusalirako naku kasanvu omutwalo gwa taata akasanvu bakakkiriza ajja alabe ku bazadde si gwe kulaba abazadde be ate kati yampazi yawasa baba kuwasizza ajja alabe ku bazadde bo bamusalire nti ente ente bbiri n'akayana tanka naye Museveni awe tutuuse Museveni agenda okusonyiwa lwaki tewaamu baana bato waamu abaana abato kuba kati laba embeera omukulu gwatuuse mbu bajje bakyale muzeeyi abasalira ebintu agenda basalira of alina obasalira nti omwana wange wemututte temututte taliko kamogo teri kumukuba akuba kati ekyokuzaala awo simanyi abaana oba yabasigaza oba anti gwana oba bye bagamba nti nze abaana bange abakyagamba nze ngenda n'abaana bange kati nange ngenda n'abaana bange ng'onoba naye ekyo nedda nja bakulekera oba obaagala neera ebyokunoba tobisuubira ati nga nnoba ki ng'ofunye omulala baba mu Amerika bwobanga oli mupya wali omuganda waffe yakagenda ennaku ezo bamuwuubawuuba yamuwuubawuuba yabeera aliwa otali sirias gwali sirias oli otya si muteeketeeke si muteeketeeke bulungi olaba n'omutwe guduma naye akomewo abuulirirwe adde Kampala watu musindikireko jja Kitonsa amuyambeko amuyiseeyiseemu abaana bali mu Amerika awo omuvubuka envumulo wuuno nji mbaleetedde ab'e-Saudi basumbuwa bagenda okukubira ate enamba yongera giteeka ku screen awo twagala ba Amerika ab'e-Saudi kyembaagaza batuwe business obeereko n'ekifaananyi ekyomulembe bakusigira ekifaananyi bwe kiti ogambye ne mu lunaku olumu okisiiga ne mu lunaku olumu gwesasula kasente kali seefu emyaka gyenkoledde ena devoshi teri yali akkubidde essimu nti dona yakoze bw'ati naye kati bwona ogenda mu bufumbo mu Amerika bino n'osigala obikola tujja kuteesa oli bwagamba wananzikiriza okukola nga nkola bwanagaa nti saagala bifaananyi kusiigasiiga wano tekirina buzibu ogenze kufumba tekirina buzibu mba ngenze kufumba sikukola sotula ne mugamba omanyi kale kankube gwe bifaananyi nkube gwe wekka buli lunaku nga nkuba gwe kino kiringa kulya mmere sosola zibya lunaku nga sikulya ekifaananyi omukazi agala saagala siiga bifaananyi wano nti kale kambireke okutaasa obufumbo amaka anobera awo gwanoba mpozi nze nnoba naye kati anti kiba nti tubeeyo n'akasente ka kisajja alina okukaleka ez'emmeeza azireka akulegera za kameeza akameeza n'ez'ekisajja zirina obbaamu maintenance bisobola obbaamu ka upkeep kabeeremu teri kunoba ogenze kufumba ngenda mazeeko dona ebifaananyi bino bw'oba okikubye okiderivalinga ne webanga ali mu Amerika ntera okukozesa nnyo gundizino delivering companies zikozesa nnyo DHL gyensingira ddala okukozesa then oyinza obanga oli mbalala oyinza ogamba dona yegyoli wala baasi zituukangawo baasi wonna gwe gyoŋŋamba gyokozesa nze gyenkuwa ekya delivery si kizibu buzibu ki wali osanzeko mu bifaananyi bino tewali omulimu gubadde gutambula bulungi okujjako landi yodi okwongeza
okusinze kale ekyo kizze luvannyuma naye tubadde nga tukwatagana nnyo nga mbeereramu oluusi nga nyiza n'omugamba guno omwezi sifunye naye ogujja nja kukolako so ne tukibeezaawo mpola mpola sifunye nnyo buzibu sifunyeemu nnyo buzibu kale ku namba z'essimu zagenda okusomera kwojja okuba nga omufuna njagala oddemu osome namba z'essimu era tuvumirira aba agenti oba ng'oyita agenti abaana bangi ng'ogyeko dona abaana bangi babadde ba victims olw'ensonga eno okuba nti mubabbako obusente bwabwe bw'okweyiiya kasooka basomera enamba y'essimu abatwetaaga bifaananyi contact biki byonna n'obufumbo kwogasi kati abaneetaaze plus 256 776 86 3309 nga bwe nkugambye nti essaawa zino location eyinza obba enzibuzibu naye nga inshallah we tunaba nfunyeyo benfunye mu kutandika ngenda kukola eri project gye nkoze mbe nga nfunye omulimu ogumpa akasente aka buli lunaku naye nga ate egenda kubeera ne office ya art nga wensangibwa ate ngenda kubeera accessible kuba ngenda kuteeka planning ateeka mu town wano mu Kampala awayanguyibwa buli ebyo era bigenda kukolebwa nga tebanakuwasa naye bampasa kaweddemu babakuwasa tewali waaka bampasa bino byenjogedde nti nkuba ati bijja sinziira ku mateeka genasanga mu bufumbo bw'osanga nti bakkiriza okukuba ebifaananyi kiryokke ng'era delivery tuzikola n'akulabisa mbe jaketi eyo mu muzira oli akulindira twakulimba nti akulaba mu muzira kusanga Saudi ndi muganda wange wakola otya nagwe n'omukyomuwalabu naye nga tukwebaza okubanga obadde otwekuumiddeko obugambo kiboolekera abatulaba ekisooka njagala okukubiriza ba agent mubeere bamazima gye muli kuba ebintu esente ze mutwala ez'abaana ngaffe tuzikolerera emyaka ena ezo sente omuntu aba aziplaningidde kati nze saagala nnyo genda mbu nkuba kiraabu kuba mmanyi akasente kemba ngenda okukozesa eri kakasobola okunnyambamu ekintu ekirala sente ezo mba nzituuyanidde mba nzeefiirizza so oluusi beera wa mazima geri n'omuntu omulala agenda ayagala okugenda ebweru topapa oteekayo sente sooka weebuuze omuntu newoba omwesiga atlisi weebuuze baako nekyomanyi sooka wekansolinge wekka sooka yes obuzungu agamba pule kati nekirala nebaza abambeereddewo okwo emabega abankansolinze then n'abambeereddewo nga bagula art emyaka egy'ena gyembaddewo nga nkuba ebifaananyi then nkwebaza nebaza omukulu Alan Cruz nebaza BBS nebaza byonna abanyambyeko nebaza n'abagenda okumpa kasente nebaza n'agenda okumpasa Jesus kale bwe tuletambudde olunaku olwaleero bajja owasa omwana w'omuntu wano bamuwunzike mu pipa naye nga bwe tutambudde enyongera okwebaza gy'osizire okubanga otwala olunaku olwaleero abali mu America Shadi nkutumiddeko Godson nkutumiddeko taata Kithengene nkutumiddeko muganda wange ogamba otya kansuli nti oli bulungi bitambula bitya bitambula bulungi nnyo abali e UK mugamba mutya Richmond Promotions ogamba otya muganda wange bitambula mpola mpola wano Uganda n'abali e Uganda wano mbebaza okubanga mutuninze nembanga mwekuumiddeko kyemukola kyamaanyi nnyo nyini ddala ddala onaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omukaaga tujja beera mu Dubai Reggae Live in Concert promoter muva Bulaaya akugamba nti bakuleetedde Western King in Music that's Reggae okuyingira ddira mu 10 ordinary VIP ddira mu 2
emeeza ya diramu 1,500 osobola okubuukinga nga bukyali kyopera wali ku Club Venom